What's up guys, your boy Henry once again ilanga comment ni video ya lero. Bana watu nako naka subscribe button tukusaba belengo ko naka subscribe button obelenga yo kumira ku mukutugunoko ka ogumanyikidwa mu gwanga lya Uganda. Yes kabira kayo ngenda kubambalaga empalana ya Bobi Wine bebe kulu yatandika etya era mwaka ki ilanga nkulaga yenga omukulembeze kikyasinga munafe oli amanyikidwa nga big size. Mutandiko ya 12 tujjukira nti Bobi Wine Chameleone ne bebe kulu bali bakyali nnyo nti era batukana okuba kayimba akamanyibwa nga Funtula era bana basatu bamana baka performinga babesatu ku stage era nga bali bakyali nnyo nti bali nga balaga tebajja kwawukana. Echena kwenyo nti enkolagana y'abana basatu teyawangala kabanga kanene era batandika okukwamu ennyimba ezesomooza era nga tujjukira nti mu 28 bebe kulu yawukana ne Zuwena era twabizuulira mu kayimba ke yamukubira akali kayitibwa agenze era nti buli muntu yategeera nti bana babiri bayawukanye. Mawabana bange kwenja patenti ulamu wange nekuwana nekubita bita nensuta genze. Wabula kino Bobi Wine kirabanga bebe kulu yeyambudde obusajja era namukubira kayimba namugamba mbu omukyala wabanga yekyanze wakiri omuzanga mu kisenge ensonga ne muzigonjolereyo era bino nga yabisa mu kayimba akamanyibwa nti omukyala wabanga yekyanze omuzanga mu kisenge. Zuwena yete yalwa nakomawo wabula bebe kulu yasalawo adize bonna abali bamogeera ebisongovu omuliro era bino nga yabisa mu kayimba akali kamanyikidwa nga My Life. Ye bebe kulu teyakomawo wabula yasigala akona munne Bobi Wine namwandika kayimba kayitibwa Dogolyo. Wabula Bobi Wine wano ye yasitukiramu namwandikira kayimba kayitibwa nga Katala akayitibwa Katala ye amana awandika kayimba kayitibwa Mutyansi Butyampa. Tokensi yamsobera ubero wakabiye mozi jofuka olabane kitabani kyagundi kyasomera lulinje sadali Dogolyo. Wabula okuyingira kwa Bobi Wine mu politics kino kyakanga nnyo munafa amanyikidwa nga big size wa bebe cool era bimu ku bintu byayita suubira nti Bobi Wine asobola okugendamu era amanyi nti kijasigala nga wekyali nti babeera mu bintu byakusikangana migwa wa bintu byampalana wabula emyaka gyayitawo 10 era empalana yabadde ewangadde emyaka 10 era empalana tumanyi oba teyina omu amanyi oba yakakana wabula nga tumanyi nga mukulu Bobi Wine ye wakyagula kitamu Robert yetayagala ku kintu kukisigaza nga kikyagenda mu mpalana wabula nga tujjukira bulungi nti bana babiri badde ne meetinga mu 2018 awo ku kivulu kya Kenzo era nti gyali myaka 10 oluvannyuma lw'okusinkana ne bagwa mu bufuba oluvannyuma lw'okuba nga balinga basikangana omugwa mpolampola awo mu 2000 nga atandika era mu makati ga 2000 era ne mu 2015 awo nabona badde nga basikangana omugwa era nga tujjukira nti bagezako kulaga bwase Luganda era nga begwa mu bufuba ku kivulu kya Kenzo nga tulaba era Katikkiro nga agezaako okubagatta babiri nga basobola okuba nga bakwatagana era buli omu alina engeri gyatwalamu empalana eno era buli omu alina kyayogera eri empalana eno mu makati gaabwe bano nga babiri naye nga tumanyi nti ye Bobi Wine ye ebasinsi ye yasinga mu buli kimu kale. Njagala bajjukire nti embeera gye tulimu luno si lutalo lwa Bobi Wine na bebe kulu okubanga banafuyiza ensonga y'eggwanga kyetwogerako twagala ffenna ensi ennungi so ensi ennungi eyo ne bwe tuba tetukanyiza ku sayidi kize tuliko kiba kikulu nnyo okumanya nti ffenna tuli bannayuganda ffenna embeera bwe bambi etunyiga ffenna tebwe banungi etuyamba ffenna. Tulina okubalaga nti ne bwe tuba tulina bye tutakkiririzaamu nti tulina enjawulo mu nzikiriza zaffe ne bwe zibeera nga ziri political, economical, social tekitegeeza nti ate tetusobola kubuuzaganya kwagaliziganya music ng'olwo kugamba yadiginga deep ewange so bw'ali tuuka time nampa apology eyo bwampita ku kivulu nansasula sente zange nja kumuyimbira. Ebiseera bwe twabeereramu abavubuka ne bwe twabeerera nga tutukolagana nga tukontana twayimbanga ennyimba ez'ekiyiina n'ez'ejerega egyo gye gyali emyaka gyabyo era byonna bye twayitamu bye byatusobozesa okula okutuuka wano we tuli. Kosi kiba kya bugunjufu omuntu bw'oba okoze ensobi okwetonda ate olaba n'ababa tebakoze ensobi beetondera abantu naye nze ndowooza ekisingira ddala si ye ng'omuntu oba nze ng'omuntu wabula eggwanga.
yes njagala mbere nga mberekeza banaye mwena abagala abekumbide ku mukutu gwako ogumanyikidwa nga HK Entertainment TV. Njagala obere banaye ngompa endowooza yo wansi awo mu ka comment box obere ng'ongamba endowooza yo eri ababiri bano nga kitumanyi nti omu ku bo ye amanyikidwa nga omwagala w'abangi oba omukulembeze w'abangi era nti ye tasobya, era nga kitusaba nti mwana watu obere nga weekumira ku mukutu guno. Oba tonna kusubscribe nga tukusaba obere ng'okona ka subscribe button obere nga weekumira ku mukutu guno gwokka ogumanyikidwa mu ggwanga laffe Uganda, HK Entertainment TV. It's your boy Henry Elanga. I sign out. See you next time.